ngezezzaako nnyo okuyimirira ne Dr. Kizza Besigye naye amagulu gannuma. Amagulu gatuuse ne gannuma era ndowooza mujjukira mu bakomredi bonna. Nze nasooka okuvayo n'enkola vidiyo egamba nti free Dr. Kizza Besigye naye ensonga we zituuse nze kirabika amagulu gannuma. Ndabika nze nnemereddwa kubanga ekintu kye mpagira sikitegeera ate nze saagala kubeera mu bintu bya bandi wagon mbu gye bantunuzza nange gye mbantunula kasita ndaba ekkoona lyonna mu kintu kye mpagira nga ŋŋamba driver maasawo viira mu maasawo siina paakingi maasawo viira mu maasawo tumaleko akasozi nze sigenda kumalako kasozi nviiriddemu wano muganda wange Batoke nkutumidde ndowooza tusimbulire wane watali yadde okuwannaanya. Kesi ya Dr. Kizza Besigye eno erimu obuyeekera. Kitegeeza nti intergovernmental case. Kesi ya Dr. Kizza Besigye eyitibwa intergovernmental case. Naye ekibuuzo kiri kimu. Lwaki gavumenti ya Kenya yo teyatekinga action ku Martha Karua Dr. Kizza Besigye gwe yali azze okusisinkana? Omuntu yenna alina obusobozi obuteesa obuyeekera bw'ensi endala mu nsi yo abeera alina obusobozi obuyeekera ensi yo. Martha Karua yakyaza Dr. Kizza Besigye mu gavumenti ya Uganda yo kyeyita okuyeekera gavumenti yayo. Mbuuza lwaki gavumenti ya Kenya yo teyatekinga action ku Martha Karua either okumubuulirizaako oba gavumenti ya Uganda byeyogera bituufu oba okumukwatirawo okutabangula enkolagana y'amawanga. Kubanga omuntu ateesa n'abayeekera b'ensi endala mu nsi eno kitegeeza nti abeera atabangula enkolagana y'amawanga. Okutabangula enkolagana y'amawanga obwo nabwo bubeera buyeekera. Lwaki gavumenti ya Kenya yo tetekinga action ku Martha Karua? Ng'ate Martha Karua bw'aba asobola okuteesa n'omuntu asobola okuyeekera gavumenti ey'ensi ye naye nga bateeseza mu nsi eno eyaabwe kitegeeza alina obusobozi naye obusuula gavumenti kubanga pulaanizi eziri mu kuteesebwako okusuula gavumenti yeeri ze pulaanizi ezimu ezisobola okukozesebwa okusuula gavumenti yeeno. Nga Paulo Kagame bwe yali omusaale mu kusuula gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ng'ali wansi w'obukulembeze bw'obuyeekero bwali bukulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni era olwamaliriza mission ye ne Rwejema ne bakwate ekkubo bagende n'ewaabwe bayeekere. Mbuuza ye Ruto kye kimugumiza okubanga omuntu asobola okusembeza abayeekera b'ensi endala mu nsi yo n'olowooza nti tasobola ate ye kuyeekera nsi yo? Watiifu ng'obuyeekero bwali buzze okukolebwa oba ebintu ebyali bizze okuteesebwako eby'obuyeekera byali tebigendereddwa oba nga tebiruubiriddwa kuyeekera gavumenti ya Uganda naye nga birina kuyeekera gavumenti ya Ruto. Teweerabira nti gavumenti ya Ruto mu kaseera kano eri mu kattu. Gavumenti engolo obugole yakabeera n'okwekalakasa okuli serious okutabeerangako kona mu Uganda emirundi egisoba 4 kuba twatandika ne mandamano yalimu enneekalakasa zaalinnya ne tugenda mu jenzi naye n'abamu enneekalakasa zaalinnya. Tewaliyo gavumenti yonna etawaanyizibwanga eya Ruto erina abantu abagitawaanya naddala abavubuka esobola okuwulira nti omuntu yavudde mu nsi endala najja ateese n'ow'ensi eno ku byekiyeekera yo neetatekinga action. Kubanga Martha Karua era abeera n'obusobozi obuyeekera gavumenti ye. Mu biteesebwa okuyeekera gavumenti ya Uganda bisobola era okuggyebwamu ekirowoozo ekiyeekera gavumenti ya Ruto. Mbuuza lwaki gavumenti ya Ruto yo teyapiikinze interest mu musango guno? Waliwo ajjogamba omanyi ki oba yapiikinga interest musango guno nga Martha Karua ali mu kutaayaaya ate bamulesa afulume agende mu nsi endala ewali oli avunaanibwa okuyeekera gavumenti y'oli naye ng'asinziira mu nsi y'ono. Watiifu nga Martha Karua agenze kusisinkana Museveni nga Museveni ne Besigye balina akazannyo ke bali mu kuzannya Ruto tikyalumbuye ensanyiso okukulaba taata. Watya
nga waliwo akazannyo ke bali mu kuyeekera Ruto teweerabira nakugamba nti ne Ruto si musiru obutakimanya nti Museveni yayeekedde ensi zonna ez'okumuliraano era Museveni ye yakola order eyakuba gundi Desire Kabila essasi mutwe kakati omuntu alina likodi nga wakuba Desire Kabila essasi mutwe nze nkwesiga nti pistols zino ezayingidde mu nsi yange zabadde tezizze kutabangula nze lwaki gavumenti ya Kenya yo tetekinze actioni kyekigumiza gavumenti ya Kenya okubanga Martha Karua alya butaala n'atuuka n'okulekebwa okufuluma eggwanga ewatali kwekeka kwonna nti akyayinza okubeera ow'obulabe eri gavumenti ya Ruto teweerabira nkugambye nti n'okuteesa obuyeekera mu nsi endala oba mu nsi emu wadde nga muteesa ku byansi ndala obwo bubeera busobozi era obusobokera ddala okuteesa ku buyeekera mu nsi yo. Lwaki Ruto yasirise busirise? Lwaki Ruto ye talina kyanyigawo oba lwaki gavumenti ya Kenya tetekinze action? Kubanga this is intergovernmental case. Kese ezingiramu ensezi. Kese ezingiramu ensi bbiri eya Uganda neya Kenya. Kubanga obuyeekera obuvunaanwa wa Uganda bwali buteesezebwako Kenya. Mbuuza lwaki Martha Karua ye si mukwate wano mu Kenya? Ayina okukwatibwa mu biti ebi. Tewaliyo gavumenti yonna ne bweriba ya ddembe tanga si ya dictator ng'eya Ruto esobola okuleka Martha Karua okwandaala. Esobola okuleka ekikolwa kino kibeere kikolwa bukolwa era ekirabe bulabi. Esobola okuleka omuntu eyakyazizza abayeekera mu nsi emu ate okugenda mu nsi ewaava omuyeekera oli mbwagenda amuwolereze. Watifu nga Martha Karua, Dr. Besigye ne Museveni bali mu kazannyo ka kusuula Ruto. Lwaki yekyo Ruto takirowoozezaako? Martha Karua n'amuleka ng'alya butaala. Martha Karua, Dr. Kizza Besigye bwe yali ajja wano ye muntu gwe yali azza okusisinkana oba ye muntu gwe yali azza okubeerawo ng'omugenyi ng'alonkinga akatabo ke. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kibanga gavumenti ya Uganda yalabanga Besigye okusisinkana Martha Karua bwali buyeekera, erekeete ate Martha Karua okuyingira mu Uganda agenda awolereze Besigye era nekubirira nnyo n'okumuwa temporary permit agenda asobola okuwolereza Besigye. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Ngani Museveni gwe yaleka awolereza omuntu gw'alowooza nti abadde ayeekera naye. Teweerabira nti omusajja okujja mu Kenya yali azze kulonkinga katabo ka Martha Karua. Mu kujja mu Kenya nga azze kulonkinga katabo ka Martha Karua, gavumenti ne intelligence yayo nga bwegamba nemugoberera era yagenda okusanga nga bali mu kuteesa ku buyeekera. Obutakoma obukomi ku kuteesa ku buyeekera naye neesangayo ne bastola bbiri. Ate gavumenti yemu nereka Martha Karua ayingire mu Uganda ajje awolereze Besigye nga ne license abadde tannagifuna naye ne bamuwa mangu temporary license okujja okuwolereza omuntu we. Bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Kubanga yajja nga azze kusisinkana ono gavumenti nezuula era nekakasa. That is why yamutadde na mu kooti masho watali yadde okunoonyereza kubanga yamusanze n'emmundu bbiri. Lwaki emmundu ezo ebbiri zaali tezaamuweebwa Martha Karua? Lwaki guno omukolo gwali gutegekeddwa ogw'okutongoza akatabo tegwali gwa buyeekera munda ng'obuyeekera bwe bwekweseeyo? Era gavumenti ya Uganda bw'eba ewadde Martha Karua pamiti eyingira mu Uganda netakoma ku kyakumuwa pamiti eyingira mu Uganda neemuwa ne temporary pamiti agenda awolereze omusibe gwe baakwatanga zzo okumukyalira. Kitegeeza nti yo gennyini gavumenti ya Uganda ebenga egamba nti Dr. Kizza Besigye tebaamusanga kuba singa baali bamusanga automatically ne Martha Karua yali badde azingirwa omwo. Naye neetawandiikira gavumenti ya Kenya ku muntu waayo akyaza abayeekera mu nsi. Wabula ate neemuleka n'okumuleka n'ayingira si kubeerawo ng'atenda nti
wabula okubeerawo ng'aliidinze ttiimu y'abalooya bwe bw'oba olaba kisoboka. Ku Museveni awulira obuwuliza ekigambo mundu, njagala okwata essimu yo nga sinnava ku live eno, gwe sooka oveeko bw'oba oyagala ofune omuntu gw'okubiraawo ku direct call, yogera ku bintu by'emmundu, yogera ku bintu by'amasasi, weeyogeze nti mulimu n'amasasi, bwe gati olaba oba onaavaawo mu kifo ekyo. Gavumenti esinga okutya obuyeekera ng'etandise n'okuteeka oba yatuuka n'okuteeka, kuba opposition abatakwatanga ku mmundu, abatabeerangako bannamagye ng'ebasibako mmundu, ono gwe yakutte red handed n'emmundu. Erese omuntu gwe yali agenza okusisinkana era ng'alimu mu lukwe oluyeekera gavumenti waayayo atayingire mu Uganda awolereze ogw'okumusanga n'emmundu mu kifo. Martha Karua mwe yamuyita amusisinkanire. Gwe bw'oba olaba kigatta ku Museveni, gwe bw'oba olaba kigatta. Bano abantu bali mu kuzannya komedi waabwe lwakuba Besigye alina ekintu ky'atamanyi nti Museveni bw'aba akuzannyisa komedi we alekawo omwaganya gw'amazima omutono. Mwe banakukwatira inikesi gwe mission ekuleni okuggusa waakiri gwe akusaanyizeewo ddala, ono Katemba awedde emirimu. Martha Karua nga dikiteta Yoweri Kaguta Museveni yasobola okufuna obuvumu oba yasobola okugolola omukono ne gutuuka mu nsi yo ne gusokola mugozi okuteesa naye obuyeekera, era nga ye kakasa nti ono gwekutte abadde azze kuteesa buyeekera era bamusanze n'emmundu. Martha Karua n'oteesikamu kale ne bwe babeera nga bamuwaayiriza, naye ekigambo ky'okumuwaayiriza ate kiki ekirina okukuteerera ddala ku bunkenke nti ono dikiteeta nnyo olaba awaayiriza n'abatalina mmundu nti balina emmundu mu nsi endala, olaba awaayiriza n'abazze okutongoza obutabo nti bazze kuteesa ku bya kiyeekera, era ye Martha Karua n'atatyamu nti omukono ogwanonya oli mu nsi yange ate nze nsobola okugwetwalira mu nsi yaagwo. Dikiteeta asobola okwopareetingira mu nsi endala, ye Martha Karua n'atateyadde okumwenganga bwenyi ku bwenyi agenda amusisinkane. Kaŋŋambe nga Martha Karua looya wa Dr. Kizza Besigye oba yali akyazizza Dr. Kizza Besigye akimanyidde ddala bulungi ti Dr. Kizza Besigye teyalina mmundu ngeza bugeza, yali tazze kuteesa ku buyeekera, yali azze kwatendinga mukolo, naye bali ne bataswala okujja okumunona okumujja mu ggwanga lya Kenya okumwolekeza eggwanga lya Uganda. Martha Karua n'atagamba nti dikiteeta awaayiriza bw'ati nga nze nnyinza nti okumweŋŋanga okugenda mu nsi ye, kuba ekyo kyekiraga dictatorship. Omukono ogwanona omuntu mu nsi yo gw'ogwetwalidde ate gukukwatire mu nsi yaagwo. Gwe bw'oba olaba kisoboka, gwe bw'oba olaba kisoboka, ye Martha Karua okuba zonto gwe mbuulira gw'okisobola, ate nga si lwakuba nti oli mutiitiizi singa oba tokisobola, naye nga kyekiba ekituufu ky'okukolebwa kubanga atusiika obulamu tassa mukono. Ab'omugumu baba bakaaba ng'ab'omuti bali mu kuseka, ab'omutiitiizi nga bali mu kuseka. Mbuuza Martha Karua yegana amaanyi n'obuvumu obugenda okufeesinga Museveni ku musibe ali mu kkooti z'ekinnamagye yali azze okusisinkana ye yabujjawa. Obuvumu obwo ye Martha Karua yabujjawo obutatyamu kweŋŋanga musajja mu ggwanga Uganda already bwe yakozeekedde obuyeekera oba already eyamuteebereza edda nti akolagana n'abayeekera. Mbuuliraayo omuntu omu akuba omusota ne gumusimattukako n'asigala ng'akyagweŋŋanga, kubanga mwenna mumanyi nti omusota omukubeko gubeera mukambwe. Mugina emisota gye mulaba egiruma abantu gibeera gibeekanze bwekanzi, tegubeera ku mission ya kumusaanya, gubeera gumwekanze bwekanzi. Naye omusota ogujja n'ekigendererwa nti naawe oyagala gusaanyaawo, musobola okufaaba, kubanga buli lwe gukubojja olulimi lumu luba lwa busagwa nnyo okusinga ennimi 10 kiramba zikubojja nga gukwekanze bwekanzi. Martha Karua yaani oyo eyeŋŋanga omusota omukubeko, oba yaani oyo eyeŋŋanga omusota ogweraliikiridde nti bagenda kuzannyira mu magi gaagwo? Ate era yo gavumenti ya Museveni neetabamu kutya yadde newa Martha Karua pamiti eyingira, newa Martha Karua pamiti
teri temporary okusobola okuwolereza Dr. Kizza Besigye ng'ekyo ekisabwe yakikolera ani? Gavumenti ya Uganda ng'ekyo ekisabwe yakikolera ani? Nga n'abamu balooya ku misango eminene gyesobola okubuzaabuza empapula zaabwe ez'obwalooya netuuka n'okulaga nti ogiddwako layisinsi oba layisinsi yo egenda kuggwako kubanga ekimanyi nti ono looya abeera mutendeke nnyo kyokka ng'ate ono gwekutte yeekakasa nti muyeekera erina okubuzaabuza empapula z'obwalooya eitha okubanga tezaawera oba eitha okubeera nga ziweddeko. Naye gavumenti eyagala okuvunaana Dr. Kizza Besigye gwe yatuuka n'okulumba mu nsi endala ng'era tesobola kugumugumiikiriza kudda mu Uganda ate yeerwana okulaba nga Martha Karua awolereza Dr. Kizza Besigye gwe bw'oba olaba kigatta n'erwana efune ne pamiti ey'amangu eri temporary asobole okujja okuwolereza munywanyi we ono Martha Karua international actress mu firimu eno. Ono Martha Karua international actress mu firimu eno. Tugenze ku ky'abawagizi ba FDC ababadde ku kooti nga bawaganga bwe baaleka abaani. Kyogamba ye Jamiru mukulu talina bawagizi be. Bamusa Baluku baani bonna James Ongwen tebalina bawagizi baabwe. Lwaki yo omuwagizi wa Dr. Kizza Besigye akkiriziddwa ku kooti n'akusaakanya n'asaakanya n'ayimbira waggulu nnyo ti dokita waffe ow'amaanyi ennyo kyokka ng'omuntu gwali mu kuyimbira waggulu ennyo ali ku musango gwa kuyeekera nsi, ali ku musango gwa kusangibwa na mmundu. In that nti Dr. Kizza Besigye ebibi ebibi ate muguno omusango gwe bamutaddeko munene nnyo kubanga gulimu n'okutabangula emirembe z'ensi ebbiri. Watifu nga Dr. Kizza Besigye yali azze okukola obutujju mu Kenya n'oluvannyuma kitwalibwe nti Uganda yeerumbaganye Kenya naye yo Uganda n'eraga nti ate yo esobola n'okuleka abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bajje basiga ekifaananyi ti omuntu waabwe si mutujju kyokka teweerabira. Yo gavumenti yapiikinze the interest okumupiiningako obutujju. In that gavumenti teyagala muntu yenna ali ku ludda lwa Dr. Kizza Besigye nga ye gavumenti yeemu eyalemesa bannayuganda abaali bakumba ku paalamenti just kwogera ku nguzi. Erese abawagizi b'omutujju, erese abawagizi b'omuyeekera babeere ku kooti ng'ebinyiira bandaale era nga bawaana omuntu waabwe n'okulaga nti Kirimaanyi nga bwe yakikola ddi ku Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti. Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti nga n'abeekalakaasa abaali bamatchinga just to parliament a peaceful demonstration yabalemesa. Erese abakumbi ba Dr. Kizza Besigye ne bayingira ku kooti nga Kyagulanyi agamba bugambi nti ngenda kujja ku CBS ne bayiwa w'amagye muba mujjukira Kyagulanyi lwe yagenda ku radio ya Ssaabasajja yali BBS terefayinawo ku Masengere ne bayiwa w'amagye nga tebakkiriza bawagizi be kuyingira era bwe mbaseerabidde bulungi ne tiyagasi yavaayo just kuziyiza bawagizi ba Kyagulanyi agenda okwogerera ku mpewo. Mbuuza gavumenti gwe yazuddemu obutujju ng'emusanze n'emmundu ng'ejja wa molaalo ereka abantu okukuŋŋaanira ku kooti bayimbe nti Besigye waffe oyo omuzira waffe oyo nga bwe yaleka abaani. Mbuuza nga bwe yaleka abaani. Ekibuuzo ekirala lwaki abawagizi ba NRM ate bwe tujja ne twogerako nti Dr. Kizza Besigye bino tetubitegeera ate be bavaayo okutuvuma. Lwaki batuvuma? Ekituvumya kibeera ki? Kubanga omuwagizi wa Museveni bwe waalirabye nga yeekolera itongwa akkatira Besigye ali serious teweerabira omuwagizi wa Museveni oŋŋamba nti Kyagulanyi tali serious. Era opposition gye mwali muwuliddemu ng'ey'omuzinzi ya Dr. Kizza Besigye ate nze bwe nkuba Dr. Kizza Besigye kitegeeza mba nkolera ggwe oba kitegeeza mba nnyamba ggwe okukkakkanya omulabe gw'osinga okutya ng'era bwe mutera okugamba nti Kyagulanyi yaleetebwa okukkakkanya Besigye. Kakati kitegeeza tubeera ku mission emu eyaleeta Kyagulanyi yoyo gw'owagira then yeekola itongwa bw'avaayo n'agamba nti ebintu bino mbitankanye onyiigira ki? Kyekimukuvumya
osobola okubeera omusamize mu kaseera ke kamu ng'ate gwa kulembera esswala. Era bw'oba ogenda mu busamize bwo ogenda mu kyama toyinza kusanga sheeyi nga yebbika essabo ng'aliko akakoofiira misana ttuku. Toyinza kusanga faaza ng'ayingira essabo ng'aliko n'ekkoola ze ez'obwafaaza oba ng'ali mu byambalo bye ebyobwafaaza misana ttuku. Toyinza kusanga pasita amanyikiddwa nti pasita gundi ne bwali babujinga omwonoonefu ng'ayingira essabo misana ttuku. Kakati mbuuza omuwagizi wa NRM bwe ŋŋamba nti bino sibitegeera gwe ki ekikunvumya? Era ekikunvumya kitegeeza mbeera mu kusuula ddiiru yo kubanga wagamba twaleetebwa okukakkanya Besigye, wagamba nti tukolera Museveni. Kitegeeza tuli ku missioni emu yakulemezawo Museveni mu buyinza. Oyo abadde agenda okuyeekera Museveni bwe mukuba lwaki gwasinga okunyiiga? Bwe mukuba n'onyiiga eyo tebeera pulojekiti y'oluwombo mbeera sirimu kuluyuzaamu. Ngenze kuba FDC aba FDC lwaki buli wenvayo okugamba nti Dr. Kizza Besigye takwatibwangako na mundu ate mmwe musinga okunyiiga? Kyogamba mmwe Dr. Kizza Besigye mumwagala munda. Ani oyo yagaba wadde nti Dr. Kizza Besigye muyina okumusibako ekyobuyeekera kubanga yeekola itongo bwajjanaga tabangako na mundu? Kitegeeza ali mu kutaasa Besigye kuba emisango egivunaana Besigye giriko akalabba, giriko okusibwa amayisa. Ini that nti bwe tutambuza enjiri eyo kebe mu international community nti bino byonna gavumenti ya Museveni epangirira bipangirire. Bino byonna gavumenti ya Museveni eri mu kuzannya firimu. Bino byonna gavumenti ya Museveni erimba. Kitegeeza tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tutaasa Besigye n'okusiigira international community ekifaananyi nti Museveni ali mu katemba. Ate lwaki mmwe mutuvuma mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza kukomera? Mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza kalabba? Bwe mubanga mmwe mwenyumiriza mu ky'okumuyita omuyeekera, bwe mubanga mwenyumiriza mu ky'okubeera n'emmundu, then missioni yabadde ky'okubanga mmwe muwulira nti ekyo ekiri ate kye mwagala okwambaza omuntu wammwe. Nabagamba gye buvuddeko nga njogera ku bintu bya Dr. Kizza Besigye omulundi ogusooka kwatanga omwana rape oba defilement oba rape, kwatanga omukazi rape, t'omuntu gezaako okutta omuntu naye teweepampalikanga mu kuyeekera gavumenti kubanga okuyeekera gavumenti kuliko ebibonerezo binene n'okusinga akutta omwana. Katugambe nti Hajji oyo gwe mutera okulaba mu mawulire gwe bazannyisa firimu yakwata omwana nga ne Dr. Kizza Besigye bamusanga n'emmundu e Nairobi n'ekigenwa ky'okuyeekera gavumenti ya Uganda. Olowooza ani abeerewo obulabe eri gavumenti ya Uganda? Kwaba babiri, Hajji Kwizera oba Dr. Kizza Besigye. Gwe bw'oba olaba gavumenti ya Uganda esobola okupeyinga nnyo attention ku musango gwa Hajji Kwizera okusinga omusango gwa Dr. Kizza Besigye ogulimu okuyeekera ensi oba gavumenti ennamba. Mbuuza abawagizi ba FDC mwekigendererwa kyammwe ekyokwagala okugamba nti tugambe nti Dr. Kizza Besigye kituufu baamukutte n'emmundu kyekyaki? Era gwe abeera ayagaliza Dr. Kizza Besigye amusibako ogw'emmundu okusinga nzajja n'agamba nti ono katemba. Bwe njogera ekigambo katemba mbasigambye nti Dr. Kizza Besigye yazannya nekisoboka okubanga Museveni yali mu kumuzannyisa ku bintu byatamanyiiko. Then lwaki bw'oyagala okimwambaza nzikyengezaako okumwambulula? Era bw'aba yeyakutumye nti mukinyambaze mufube nnyo okukkirizisa abantu nti ndi muyeekera, mukinyambaze mwe mupike ekintu kino mulage ensi bwe ndi omuyeekera, ekigendererwa kye kyali ki? Kuba ndaba muvudde ku musango n'okutaasa Dr. Kizza Besigye mwe mukuba kimu kukakasa nsi nti Dr. Kizza Besigye ye muntu ayagala okusuula gavumenti omutuufu. Yali badde muzira singa abeera nga takwatiddwa nga ne gavumenti emaze okugwa. Naye mu kaseera kano ebintu birina kubeera byakwegaanibwa. Sisuubira nti ne Martha Karua avudde Kenya kujja kulumiriza Dr. Kizza Besigye nti bituufu yalina emmundu. Then gwe omuwagizi we lwaki ofuba nnyo okubanga okiteekawo nti Dr. Kizza Besigye kituufu yalina emmundu? Ekigendererwa kyo kibeera kyolaba we muleka ebituli mu musango gwammwe. Mmwe mutuwa ensonga lwaki tulina okugamba nti kino si kituufu.
kubanga omuntu gwe bakwatidde mu gw'obuyeekera ne bwaba bamukwatidde mu kikolwa asobola okugwegaana. Kankubuulire, tewaliyo omuntu yali azze nakkiriza nti ndi muyeekera. Omuntu gwe bakwatidde mu buyeekera alanga omusajja mukazi we gwakwatidde mu bwenzi. Omukyala ne bwakusanga ng'oli bwerere nga n'obupiira omaze okubulonkinga ebyokulwanyisa bimaze okugendako nga ne gw'oli naye yeetemye sipeeya, wallahi osobola okwegaana. Mbuuza, ono muyeekera wa ngeri ki? Ayagala okugamba ensi nti mupike ekintu ekyokuba nti ndi muyeekera. Mutambuze enjiri ndi Dr. Kizza Besigye bamukutte n'emmundu kubanga tumanyi nti stage wali yakwegaana ne baba bakwatidde mu kikolwa. Ye bwe batakwatira mu kikolwa public kyeraba. Watali yadde obujulizi obumala public bwera bwe baba basobola okuwa public. Lwaki abawagizi b'aboolubatu abasatu abana bw'ovaayo n'ogamba nti nedda kino si kituufu ate be bakuvuma. Bwe ngambye nti Martha Karua international actress musufu aba FDC bavuddeyo ne banvuma naye gwomanyi kyo bazannyira Museveni kusibirayo Besigye. Temulina magezi, muli awo ntebute kye babaweereza kye mugenda nakyo. Bamukutte bannange bamukutte buyeekera bituufu nzajjaffe muyeekera okkirizaamu ki? Gwomanyirewo oba ngamba Martha Karua okubanga international actress mu firimu eno ng'ayagala kuzannyisa Besigye nga bazannya ne Museveni kulaba nga Besigye bamusibirayo oba okumusingisa emisango egy'obuyeekera. Kubanga bwe tubeera mu kkooti nga gwe muvunaanwa abanunuzibo babeera babiri, ow'ekitiibwa omulamuzi ne looyawo. Watyanga looyo oyo bamuleese kugusingisa Besigye nga kyembadde ngezaako okutegeeza. Ki ekikunvumya nti Kasiru gwe yerere n'ebirala gwe ki ekikunvumya ng'olwana nnyo Dr. Kizza Besigye bamugonnomekeko ogw'obuyeekera, ng'olwana nnyo Dr. Kizza Besigye bamuteekeko ogw'obutujju. Ekigendererwa kya Dr. Kizza Besigye bw'abanga kyekyo kyakutuma kyekiriwa? Zimbagambye njibuusemu ngezezaako okuyimirira ne Dr. Kizza Besigye naye amagulu gannumye. Maama gwe Martha Karua mukazi waawe yakula omutima gw'ekisajja asobola okugenda mu nsi. Omusajja mwafuga naye ng'omusajja oyo afugayo yamulumbye ne mu nsi ye n'agootaanya omukolo gwe era n'asikayo n'omugenyi w'omukulu era ye n'agenda nga tamutidde. Kaŋŋambe ye yabadde akimanyi nti Dr. Kizza Besigye si muyeekera naye ate bo bali bamutaddeko ogw'obuyeekera. Gavumenti yaweeyo gy'ota tesobola okuwaayiriza omuntu owaayo ku ggwe. Gavumenti yaweeyo gy'otatya esobola okuopaletingira mu nsi yo n'ogenda ogyerumbire mu nsi yaayo. Bamuwadde temporary permit ey'amangu ajjawoza omusango gwa Dr. Kizza Besigye gwe yali naye teweerabira nti oli yali azze kusisinkana Martha Karua mu kubeerawo ng'omugenyi ng'atongoza akatabo ke. Naye yo gavumenti ya Uganda n'ekiraba nti luno olusinkana lwa Martha Karua ne Dr. Kizza Besigye si lusisinkana busisinkana jasiti naye lulimu oluyeekera. Bamukutte n'emmundu bwe n'ogenda n'omweŋŋanga. Waliwo anaagambye mbu waliwo Peter agambye you are acting sire, you are sire one. Gwe baleetera ekintu ku mmeeza n'ogamba nti kino nkitwala bannange kye boogera kituufu, then you are sire one. Gwe tofumiitiriza. Gwe kye bagamba nti ekyo kikopo naawe kyotwala ne bw'oba olaba pipa ne bagamba ekyo kikopo kinene si pipa. Mulowooze ng'abantu abategeera. Kakati mulabe n'ono azeera kukikkaatiriza olw'okuba mbu wa FDC mu Dr. Kizza Besigye bamukutte n'emmundu. Ekigendererwa kyo kiba ki? Mu Martha Karua bamusanga ne Dr. Kizza Besigye. Mu kumusanga ne Dr. Kizza Besigye ng'alina emmundu ng'era ebiri mu kuteesebwako byakuyeekera. Gavumenti ya Uganda ogw'omusango gubeera intergovernmental case. Eyo kesi eba ezingiramu ensi bbiri kubanga alina obusobozi obuyeekera oba obuyambako omuyeekera w'ensi endala era abeera n'obusobozi naye obuyeekera. Gavumenti ye Rutono gwe basiiba batawaanya n'atatya ng'atamanyi enkola za Museveni nti yakuba ne Kabila essasi mu mutwe n'atatya ku mmundu ebbiri ze yasanga mu nsi ye nga teziri registered nti zaali zizze kumaliriza ye. Mulowooze ebintu byangu nnyo.
ebintu byangu nnyo muve mu kwesiriwaza nkiddamu ebintu byangu nnyo muve mu kwesiriwaza bannayuganda babateeka mu byekisiru okumala emyaka omusajja agenda ab'e Masaka mwe mulidde empanga mugenda kulaba ku musajja ng'agenda okulonda okwo ne kuggwa ne mugenda mu kulala ekintu kyekimu okumala emirundi ena nga muli mu musajja agenda kakati eyo opposition eyakuubiranga abantu wansi w'essuubi kyova olaba balwana nnyo bagizze mu kazannyo waliwo eyagambye mbu Kyagulanyi ye muzannyi wa firimu toliraba lunaku n'olumu Dr. Kizza Besigye ng'ali ku projekiti oba ku screen mu firimu yonna bw'alwanyisa gavumenti kubanga yagirwanyisa ebituufu maama ngera ye takimanyi nti bajeti ya Uganda eyimiriddewo ku nsingwira ngera ye takimanyi nti sente zino ezikozesebwa okutta bannansi z'obuyambi obuva mu nsi z'abazungu era n'atalwana kugenda kugamba bazungu nti mulaba omusajja gwe muwa obuyambi kyakola abaana baffe sente ze mumuweeza eddagala azigulamu byakulwanyisa ebirwanyisa abaana baffe wawulirako ku sanction yonna mu biseera bya Besigye Gochogamba ye Museveni yali takimanyi nti amaanyi oba sente ezimulemesezza okutwala obuyinza ebitundu nga 6 ku buli 100 biva mu bazungu. Ye Besigye yali takimanyi nti bajeti ya Uganda ebitundu nga 6 ku buli 100 esupportingibwa bazungu. Naye nga sente supportingibwa abazungu eri eggwanga lya Uganda tezikola bye zirina kukola ne zirina kusaanyawo bannayuganda n'atagenda mu bazungu kulipotinga. Tewawulirako sanction yonna ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye. Tewawulirako nti Uganda bagisazeeko obuyambi ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye. Kakati ate ye Kyagulanyi gwe ekyo ky'oyita firimu mwe muvudde zi sanction mwe muvudde okusalibwako kw'obuyambi bwa gavumenti kubanga sente ezaggyibwangayo ze ziri mu kusaanyaawo. Bali abasajja be bagaba obuyinza era be basalawo oveewo. Dr. Kizza Besigye lwaki ye teyabalaajanirako? Era gwe kyogamba nti ye Dr. Kizza Besigye ku mulembe gwe temulimu baana bafa. Bannankunda Muwanga, Batomu Jjulunga, baani bonna abagendanga battibwa. Waliwo n'ono omwana gwe baakubira ku lubiri awo Kapitaani Magala bwe yakuba ye Tomu Jjulunga. Balugonvu be baatuga obutuzi. Ye Museveni teyalina bwetaavu bwa kugamba ye Besigye teyalina bwetaavu bwa kugamba bazungu nti mulabe ekigenda mu maaso mu nsi yaffe kubanga mwabo temwalimu mwana wa nnyina ate kyali mu pulaani nga balina okuggyibwawo kuba nabagambye kakati we bituuse ono alinganga Mukama ne Sitaani. Besigye alinganga Mukama ne Sitaani. Mukama ne Sitaani basobola okuba nga balinnya mu kimu. Bwemba nkonjedde astagfirullah naye Mukama tasobola kumanya muwonoonefu ewatali minzaani ya Sitaani. Mukama tasobola kumanya mujeemu ewatali minzaani ya Sitaani. That is why ne bw'oba ogenda okusoma obufaaza bakutegawo Sitaani. Bakutega abawala naye nga bambega oba bakutega abakutambulira kaabe musisita asoma obusisita era bamutega abasajja abaakula emiwunda balaba oba anaatendewaliwa. In that nti ne Mukama okukakasa omusumba omutuufu oba faaza omutuufu oba bulaza omutuufu oba omusisita omutuufu aleetawo ku maanyi ga Sitaani. Kakati kibanga Dr. Kizza Besigye nti ye ne Museveni be bamu mu kaseera kano nga Mukama ne Sitaani. Nga Besigye hakozesebwa oba yakozesebwanga okulabira ddala abeetegefu okusuula gavumenti oba okuyeekera gavumenti nga ye yabanga mission ye mu luno olutabaalo kubanga bwe kibanga tekyali kityo lwaki teyalipotingirako ku bazungu abantu abattibwa abantu abawambibwa. Bw'ololabyeko Dr. Kizza Besigye ng'akoze press conference yonna mu biseera bye nti ku basibe ba FDC goloza tebaaliyo nga waliwo ne bamuguumya be basibire Congo. Dr. Kizza Besigye teyakolako yadde ku press conference ku basibe ba FDC wabula ono akola press conference n'okulaga abazungu ali mu katemba oyo azannya firimu nedda. Kale bw'aba Bobi Wine yazannya firimu ye yagimanstalinga Besigye yagizannye bubi yagireseemu ebituli. Besigye yazizannye bubi ye yagireseemu ebituli. Muve mu bintu by'okubuzaabuzibwa bannayuganda. Ate okwana muwala ate gwamutegeeza bw'olina sirimu gw'otayina naye gw'omanyi tomulina. Anti munnange okwagala tugenda kwagalana naye nga tonnanjagala kansoke nkugamba ekyama nina sirimu naye nga naawe okimanyi tomulina. Lwaki Besigye yeegonnomekako obuyeekera?
lwaki abawagizi be batambuza enjiri eyakubanga Dr. Kizza Besigye ddala kituufu muyeekera bw'aba ye yabagambye bagitambuze batyo ekigendererwa kye kyabadde ki mbagambye nze njibuuseemu bino bya kisirusiru naawe bino bya kisirusiru ne bwe ziba audio zennyini ze mwawuliriza nga Dr. Kizza Besigye asaba emmundu gwe kyogamba emmundu bazisaba batyo oli ku mission ya kiyeekera nkugambye gwe ngoyagala okumanya nti gavumenti ekola tandikayo ekintu kyonna ekyefaananyiriza okusaka emmundu ne bwoba toli mu kikola mwalaali naye akitegereko nti oli mu kikolako kojja omugezi nsanyusa okukulaba assalamu alaikum warahmatullah olaba oba onaawona kubira omuntu essimu awo oyogere ku by'emmundu nti olinawo bbiri ogambe nti amasasi wasigaddewo 10 gokka olaba oba onaavaawo kati Dr. Kizza Besigye omuyeekera omutendeke omusajja ow'amaanyi nga yayogera ku ssimu n'ababangaali eby'ekiyeekera ekibuuzo kiri kimu aba akyali mutendeke kubanga audio zalinkinze bw'abanga si ye yazifulumizza nga bali be baazifulumizza yajja atya okwogera n'abantu ku nsonga eri sensitive bwetyo gy'atamaze kusengejja nababuuza ekibuuzo Besigye yavaawa okujja e Nairobi ne Dr. Obedi Lutale gwe bamuvunaana naye yavaawa okujja e Nairobi baba bonna basimbula Uganda okujja e Nairobi kitegeeza kye baali bagenda okuteesaako kyali tekirina ddiiro we kijja mu Uganda okukyanjuliramu olw'obugazi bwakyo ekibuuzo kiri kimu lwaki waakiri tebaabuzaabuzaako ku gavumenti omu n'asooka n'agenda oba Geneva oba England oba wa then ne bakwataganira mu kibuga Nairobi naye bonna basimbula ntebe nga bajja Nairobi nga bagenda kuteesa ku buyeekera gobola bakisoboka era mu nsi zonna nga ye Dr. Kizza Besigye ensi gye yalaba eri safe ey'okuteesezaamu ensonga ezo nga yali ye Kenya nga waliwo bammemba ba FDC nga n'emyezi ena teginnayitawo be bakwatira mu ggwanga lyerimu mu kibuga kyekimu ne babazza mu Uganda nga babavunaana buyeekera era ye Dr. Kizza Besigye n'ataabootinga pulaani ye kuba sisuubira nti ensisinkano eyo yagwa bugwe ekiranga kituufu nga ddala yali yabuyeekera era ye Dr. Kizza Besigye n'atakola abortion eya pulaani ye n'atabuzaabuza nako nti asinzidde gundi oba agenze Geneva nsi zonna n'alonda Kenya waliwo ensi ezirina democracy waliwo ensi mw'otasobola kusokoola Dr. Kizza Besigye ate nga tebasobola kumummirako visa oba kumummirayo visa nti tojja kujjayo lwaki yajja Kenya Museveni w'alina omukono ogutuuka waasokoole nga Ruto asiiba Uganda Ruto waataba Uganda Museveni yabeere Kenya oba onoonya Ruto obuuza Museveni gyagenze bw'oba onoonya Museveni obuuzanga Ruto gyagenze n'alaba ng'ensi omulina okwanjizibwamu ekyama ekinene bwe kityo ng'erina kubeera Kenya laba Katemba bw'ali mu ggwanga hayita wansanyusa okukulaba anti bano bo baagala kufuba bano aba FDC mutugambe mu bituufu Dr. Kizza Besigye yalaze ku buyeekera era ye mununuzi wa Uganda kyoba musiru dofe bulijjo bw'atyo obutamanya wawa alina kuteeseza kyama era bwe kibanga tekyali kyama kizito lwaki tebakiteeseza mu Uganda kubanga bw'oteeseza Kenya oba oteesereza Uganda lwaki tebakiteeseza mu Uganda olw'obuzito bwakyo baasalawo bakifulumye ne Uganda naye ne balabanga ensi mwe balina okukireeta maama ya Kenya Museveni mwafuga mwalina okugamba Ruto ennaku zino kyusaamu ku ssemateeka ofuge paka woolifanga maama mwe balina okusisinkanira nsi kyezo ez'abamma visa okuteesezaamu obuyeekera bwabwe era bo basiru kyenkana baki okufuluma omulundi ogumu nga bagenda kuteesa ku nsonga za buyeekera naye nga bafuluma mu ggwanga lyerimu gwe woba olaba kigatta nababuuza emmundu zaali registered oba tezaali registered bwe ziba nga tezaali registered zaali za bulabe eri gavumenti yaani eya Ruto oba eya Museveni bw'olowooza nti waliwo pisita esobola okusinziira e Kenya neekuba mu Uganda era pisto ebagikwatire Kenya kitegeeza ebeera egenda kulumya bannakenya in that nti Besigye yali akyasobola n'okukola obuntu by'ekitujjutujju mu Kenya naye alekewo omukululo nga gufaanana ogwa gavumenti ya Uganda lwaki ye Ruto teyapiking at least interest kusigaza Besigye amokyakana n'akataano kubanga amaanyi yagalina
agamusigaza okumanya ekintu ekituufu kubanga emmundu zino ezitali registered ziri mu nsi yange. Actually zibadde zikyasobola n'okutabangula enkolagana ey'ensi ebbiri. Ne munne sina gavumenti ya Kenya ye yakwasa Museveni Ruto wabula Museveni yamwenonera butereevu. Eya TZ ye yakwasa Museveni Jamiru Mukulu wabula eya Kenya si yekwasizza Museveni Besigye wabula Museveni yamwenonedde obutereevu mu bufunze. Museveni amanyi ebife Kenya okusinga Ruto agifuga. Era Museveni alina intelligence mu Kenya okusinga Ruto agifuga. Mugende mu buzeebuze bannammwe. Twakoweebyo ebyekisibo ebyokutuguumaza okutta abaana b'abantu. Museveni oyo Besigye n'atatekinga yadde action okulabisa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Kyova olaba ffe buli we batulabisa bakiyita firimu. Gamba Museveni aleme kuddamu mu kwetaba okuzannya firimu efe kubanga bero firimu tekwatibwa bantu mwe mugamba nti be bagizannya. Firimu ba akita baayo ye Museveni yennyini kwega ye Museveni akitinga ate era bamusaleko obuyambi. Museveni akitinga era ensi za Bulaaya zisobola okumusalako obuyambi kubanga ebisinza okumukuba okumusalako obuyambi n'owulira sanctions mu ba minister kitta bantu kiwamba bantu kusiba bantu abatalina musango. Ye Museveni ekyo kyayagala okutuuka okuwammanta ssente najja n'anyiiga nnyo. Oyo mulabe wa ggwanga, oyo mulabe wa ggwanga agenda aseketerera eggwanga, oyo mulabe wa ggwanga. Mugambe taddamu kwetaba mu firimu yaffe tulabe oba enaazannyibwa kubanga ye kennyini ye muzannyo omukulu. Ffe tuli ba victim mu firimu ye. Tewawulirako nti FDC is a press conference okuteesa ku ba political prisoners ate nga baaliwo basammugumya bakavaayo Congo banji battibwa. Tewawulirako press conference oba tewawulirako Dr. Kizza Besigye ng'ayogera ku kitta abantu mu ggwanga lya Bulaaya. Then kaakati ate gwe mutulaga mbusimanya yemuyeekera omutuufu era ayagala okugjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni abaayi. Mukazi gwo nsaba obudde nti ogenda kunzalya ne tokyagenda mu nsonga. Omwana ono yakubula nga nkuwadde obudde obukumala okakasa osobola okumufuna ku puresha eno gy'oliko nga tokyalina na budde era nga n'emyaka gikutimaye nga n'okulwala tokyalwala oli mu menopause. Kyekyo ekyamulemesa okukola atyo ng'akyalina obudde ne sapooti y'abantu ng'era tewaliiwo muntu yenna asobola mukuritisayizinga kyayagala okukolera mu budde buno obutali bugwenga n'ebiro byamuggwako. Aba FDC munne beefudde mukoko nkwagala okulaga ensi nti ddala bituufu byeboogera ku Besigye byakiyeekera tukitwale nti Besigye mwana wammwe oba taata wammwe. Mbuulira omwana asobola okulumiriza kitaawe nti muyeekera nga ye awulira kyekimuwesanyise nga taata wa batali mu muzannyo na gavumenti. Idiot. Mundu zaayitawa okuyingira eggwanga lya Kenya yajja nazo yazisanga eno. Bw'aba yazisanga eno gavumenti ya Kenya n'etamukwata okumubuuza yazijjewera ekigendererwa kyabadde ki. Kale ye bw'aba asobodde okugisimattukawo gavumenti ya Uganda egimusooka keesigaze Martha Karua emmundu zino zaayiseewa kubanga zaali za bulabe eri gavumenti ya Ruto era ateesa obuyeekera bw'ensi endala mu nsi emu asobola n'okuteesa obuyeekera obw'ensi eno. Asobola n'okuteesa obuyeekera obw'ensi eno. How comes nga yo gavumenti ya Kenya tepikinze interest yonna? How comes omwana wa neighbor azze n'akwata omwana wange mbw ate mpita kitaawe yabaamwebonerereza teweerabira nti akuba owuwa akuba awumba engalo. Ze mbadde mmanyi nti eyali badde omuvunaano omukulu mu musango ogwo y'ono gwe bakwatidde omwana naye ate munnange omuvunaano omukulu mu musango guno y'oli taata wooli. Muva mu byekisiru baganda bange ne bannyinaze. Ekintu kirimu ebituli bingi nnyo sikuriputi teyanyumye. Martha Karua ali mu Uganda.
chukanga ate Besigye yali azze kusisinkana ye n'atatya nti omukono gwa Museveni ogwatuuka Kenya ne wano gusobola okuntu ogwatuuka Kenya atenze ngwerumbidde mu nsi yaago n'atabaamu nankenyera yonna Eriki bino ebintu byangu nnyo singa weemanyiza okulya ebiryo by'ensujju n'emitwe gy'engege ate Eriki owa NRM yasinga okwagala okulaga nti kituufu Dr. Kizza Besigye wa opposition omutuufu ffe tuli banafu nnyo gwe kyogamba yaga kulwana n'abamaanyi toyagala tutaito na ziwini Eriki lowooza kozesa omutwe gwo kubanga kino kyangu nnyo kyakulaba naye bw'oba tokirabye kitegeeza obikkako kibikka amazima ogamanyi Martha Karua yabadde talina guts zijja mu Uganda ewa Museveni gwamanyi nti yamulumbye ne mu nsi ye n'agootaanya omukolo gwo okutongoza akatabo ate mwana ttu Museveni yayayaana amangu awera isinso omuntu eyakyaza abayeekera kubanga Besigye yajja ku mukolo bwe kujja ku mukolo yo gavumenti ya Uganda ekakasa nti gwali mukolo gwa kutongoza katabo wabula yali meeting ey'ekiyeekera era nekonfaminga nti twasangamu ne pistols bbiri nnyini mukolo ate bamulesa ayingira e Uganda era nga naye tatidde kuyingira Uganda nti okusinziira ku kyali kigenda mu maaso bayinza okunjoola mugende maaso ne Katemba wammwe tojja kubasangayo Mukama bw'alikola entegeka ngenze kukya Frank Gashumba atambuza enjiri y'okusosolebwa mu Uganda Abanyarwanda batusosola era bwe mutagobeewo kyakusosola Abanyarwanda ogenda kulaba M23 kikyogezaako okutegeeza bannansi ba Uganda Frank Gashumba buli lunaku ndaba abeemulugunya nti batuboola naye ate sirabangako ludda luvunaanibwa mu bufunze koti buli lwetuula ndaba bavunaana sirabangako bwe bavunaana yatuuse n'okugenda mu paalamenti ayogera ekintu kye kimu sigenda kumunenya ngenda kunenya paalamenti oteesa ote ku bannansi b'ensi endala nga tonnateesa ku bannansi bo imagine paalamenti neetuulamu okusosolebwa kw'Abanyarwanda ng'abantu b'embaale babumbulukukiddwa ettaka nga paalamenti tennatuula ku kiki ekyokukolera abantu abo mu kubasengula n'okulaba nga babatebenkereza obulamu naye nga paalamenti etudde kuteesa ku Banyarwanda basosolebwa naye nga buli lunaku ndaba obutambi bw'abatusosola naye sirabangayo katambi konna ak'abavunaanibwa okusosolwa muli basiru paalamenti ya Uganda neefuuka nga lufula y'embizzi nga muzannyiramu buzannyiza ebyo eby'ekisiru musimanya muli mu bukiiko mwogera ku Banyarwanda otuuka otya ku mbeera eteesa ku baana ba neighbor we batalya naye nga n'abaana babo tebalya otuuka otya ku mbeera eteesa ku baana ba neighbor we batasoma naye nga n'abaana bo basiiba ku kyalo bakuba misota muli basiru ababaka baffe muli ng'embizzi barakallahu fiikum paalamenti ya Uganda okuva ku sipiika waayo muli ng'embizzi n'abatuula ku bukiiko barakallahu fiikum omuntu obeera odda mu nsi mwe batakwagala naye ng'olina ewammwe genda ewammwe nze mbadde mmanyi ekyakujja ewammwe gy'osaba obubudamu mu nsi eno bwali butali butebenkevu ewammwe oyagala gwakulidde obukuliza ewange nkuwe ne kitaawo byataakuwa mama Selector David Uganda nsanisa okukulaba oyagala gwakulidde obukuliza ewange nkuwe ne kitaawo byataakuwa gwe bw'oba owulira nti wano nkuboola bw'oba owulira nti sikuwadde mirembe genda ewammwe naye ne bajja ne Abanyarwanda bammiwa passport nga gwe Frank Gashumba olina nnyawaako Munyarwanda munneemu gwe nyezo wagijjawa omanyi batera okwasama Kyagulanyi yagamba abavubuka mu Uganda ebulidinga kyokka ye ayina ennyumba mu kifo ky'okubuulira abavubuka ye yakikola atya okuzimba ennyumba mu Uganda eno ebulidinga kaakati mbuuza mmwe mwakikola mutya okufuna passport mu nsi esosola Abanyarwanda ng'ate mmwe bassa Abanyarwanda tewali muntu asobola kuyigga kasota kano kannawandagala akeewalula amaaso n'agajja ku ttimba ennene Abanyarwanda ye yagala era akugaba bali mu kintu bamukwata nako ng'alina passport 8 ate ali mu tugamba nti Abanyarwanda bababoola bo tebalina na passport balagirye gye wazijja nezaabwe gye ziri buulira ensi gwe wafuna otya passport mu gavumenti esosola Abanyarwanda nene mujjaawo erere anange mwagala tutambula mulagawa
mwe ba refugee mwagala tambula mulaga omunonyi w'obubudamu atambula mubatuma passport mu Uganda mwagala tambula mulagawo Museveni talina passport mugamba mutanti abanyalwana tebawe ba passport nga ne Museveni alina passport eriko namba nti S001 nakataha alina passport bamuhozi bonna balina passport bamuli mu kutuvuma magufa mwagala creating awo chitta bantu mwagala creating awo obusosoze mawanga mutukuba empi mujja mukaaba ate mulaga nti mwaba kubiddwa omubbi yali akubyeko ate ye nakubira enduulu abatusosola be bali mukaaba ndi tubasosola gwe Gasumba amaanyi ge wafuna agatta omwana wa Uganda enzaalwa ya Uganda era omwana wa Buganda Jakana Nadduli novaayo n'okwewaana ne weewaana goba okozesa okuwa Banyarwanda banno passport mulekerawo okutusinikirako ebinnyo mulekerawo okutumalira obudde tuyina ebintu ebyokulowoozaako ebisukka ku Banyarwanda kubanga simanyiyo omuntu gwe bazaalidde mu Uganda ate n'asigala ng'akyenyumiriza mu kubeera Omunyarwanda ate ng'okubeera Omunyarwanda olaze nti kirimu okusosolebwa olina kukkaatiriza kimu nti ndi Munna-Uganda kubanga ojja kwesanga nga ne muffe abeeyita Abaganda mujja kwesanga tuli bakyoli mujja kwesanga tuli basoga naye olw'okuba tuzaaliddwa mu Buganda nga n'ebijja by'abantu baffe biri mu Buganda tujja kweyita Abaganda mbuulira gwe jojja gatisi ezeeyita Omunyarwanda mu nsi ate gy'ogamba esosola Omunyarwanda manti batulaba endabika ne batuboola Abanyarwanda tubazaddemu batuzaddemu mu bufunze kakati ennaku zino kizibu nnyo okwawula Omuganda ku Munyarwanda mwe wakite mubulira mu Baganda kale asite mubulira mu Banyankole kubanga mubafaanana nnyo lwaki mujja mwenyumiriza mu ky'okubeera Abanyarwanda batumye ne national ID bannange bana abasajja muzikozese ki mwagendako mu refugee camp yonna esaba national ID ne baziba mma wano juzi nalaba ekiyumba nga bakisibye ekkanisa kijja kiyita kiyumba yali kkanisa nnyumba ya Mukama bali mugabira Banyarwanda pass bali mukugabira Banyarwanda ID temwerabira ezammwe ba indigenous Ugandans ziri mukuggwa akato okulonda kwa 2026 kutuuse kikyentegeeza mugende muzze bujja national IDs zammwe abayina mu ku ssente mukole express kubanga bano bayina enteekateeka ebalemesa okulonda ate bo beeronde kubanga ekituufu kiri nti wadde nga batudde mu kisanja kino naye Entebbe basitamyeko nsitami olw'emivu y'egyali mu kalulu kali akaggwa kyovola waliwo project ennaku zino ey'okubajjamu mulaalo egenda okulonda ne bwolaba by-elections zokka bali mu kubamalamu maanyi kitemujja kulonda bw'oba ojjukira by-elections za Dr. Kizza Besigye buli by-election baagimuwanga kuba baabagalanga nnyo okulonda ti Museveni ye musajja yayagalanga ennyo okumenya amateeka naye ng'ayise mu mateeka kakati bwe twavanga mu kulonda twavangayo emmeeme zitugudde by-election ye yazzanga emmeeme zammwe era Dr. Kizza Besigye bwe yakomangawo mu kulonda kwa bonna ng'afuba okugamba abantu twategeera ensobi ezaatukubya luli bwali buteegatta naye bwe twegatta kalulu kaali ntuma nsambu tetwakawangula bwe twegatta kalulu ka Veronica Nannyondo tetwakawangula bwe twegatta kalulu ka Nabukenya Eruweero Mariam tetwakawangula twategeera obunafululi kakati mwenna ne mudda lumu kakati yakitegedde nti eno opposition tagirinaako control ayagala bakuba kalulu ng'abasibidde bweru wa kalulu ekisooka ng'abamazeemu amaanyi okubiddamu nga ne mwe mwali yagadde okubiddamu national IDs zammwe zaggwako temukyasobola kubiddamu naye teweerabira eri bannaffe bano abali mu kkaya naye wataweebwa national ID balina ekiyumba mwe bazibasanja maama bo babiito tebazitambulira bazibasanzaawo ng'abaana b'abakungu kakati ate be bali mu kugira tetufuna national ID we muba temuzifuna which is okay kubanga mwerangiridde muli Banyarwanda mugende mufune ez'aba refugee bwe kitaba ekyo mugende mu nsi yammwe naye baweesaayo national IDs bwe muba temufuna passport za Uganda mugende mu nsi yammwe naye waliyo immigration offices oba waliyo ministry ey'ensonga z'omunda ekola ku bintu ebyo muleke okulomeranga ku muliraano we mutafiibwako nga mwagala babakolere n'ekitammwe byataabakolera okujjako nga muli mu kutuvuma amagufa passport y'Omunyarwanda ogifune ng'ovuddeyo nga weerangiridde nti oli Munyarwanda olagewa
olagewa daye Rwanda osinzire mu nsi yo ofune passport era oyitireyo okugenda yonna gy'oyagala okugenda. Oba ntegeerekese bulungi ba sweet Parliament ya Uganda ku bizibu fe abalinamu n'ekizibu ekinene nnyo ekyokubumbulukuka kw'ettaka mu bufunze. Tulina omulambo mu nnyumba ate ng'omulambo ogwo gwavudde obulwadde obuli contagious obusobola n'okukwata naye ekyo temukitidde era temukyeraliikiridde. Muva ku baana ba neighbor bwe batalya tetunnaziika tetumanyi oba buno obulwadde obusse guno tebukwata omulala naye bumusanyeewo ne tufokasinga ku mwana wa neighbor atannalya. Obola kisoboka abaka ba Parliament mulinga embizzi. Barakallahu fikum. Kuva ku speaker deputy we mulinga embizzi. Barakallahu fikum. Bisimu byonna kitulina mu Uganda muyisa akafere akatayina nawe kasulaka nawunu akatayina na kyekalike bakwatirako mu misango egy'obufere kayingidde ennyumba y'eggwanga mbukazze kuteesa ku Banyarwanda basosolebwa gwe nga tososolebwa oyo asiiba mu State House Kavali oyo alina passport ezisoba mu 4 gwe nga tososolebwa babuulire wazifuna otya boboke kasante bazirina nabo bagende bazifune oba bakulemberemu nga gwe president w'abavandimwe bwe weyita oba ssentebe w'abavandimwe obabuuze nti bameka abaagala okufuna national ID mbuulira obanga okulembeddemu ekibinya ky'Abanyarwanda nga walabiddwako ne Museveni eggulu osobola okugenda ku immigration office ne bogenze nabo ne baba national ID I mean oba osobola kunnira ne bogenze nabo ne baba national ID oba osobola okugenda ku ministry y'ensonga z'omunda ne bogenze nabo ne baba passport gwasiiba ne Museveni. Embeera mu by'ekisirusiru byammwe muli awo mulinga embwa tumbaafu zeyeeko yayitonga nnyinzi wamme ebyo by'Abesigye temubibeeramu byakijjegga byakifakini byakifala bali mu kubalimba byakifala nnyo bali mu kubalaga mbu yewe opposition omutuufu omanyi munnange waliwo project ennene kaakati omanyi bano baateesezza nti nedda abaana b'endeemu okweboola ng'ate waliwo omulabe ava mu nnyumba endala empala tusobe tuzizze ebbali tusooke tulwanyise bano abaatukoowa edda tukuume ebintu byaffe Besigye oli mu katemba akabadi kaganye okukola abanuupu Sobugano na dinkotomidde abanuupu tebakkirizibwa na ku CBS yadde ku BBS nga Kyagulanyi agenda kwogeryako boogerezi mbu abawagizi b'omutujjo yakwatiddwa n'emmundu 2 bali wali basaakanya mwemu obuvumu mwabugyewa obugenda bwe bawozesa omutujjo ng'ate era mmwe mufuba okulaga nti mutujjo obuvumu mwabugyewa era lwaki mwagala nnyo ffe tumuyite omutujjo ekigendererwa ki ne Dr. Besigye lwaki ayagala nnyo ffe tumuyite omutujjo ajja alunda mu birwa alina vidiyo yegwe yalemerawo ku ebyo ebintawaanya yalina akawala ke yali akwana ne yeesuula mbukamufeeko yeezirisa Medinsereko kyava mugamba nga kaganye mufaako waayizuukuka kaganye okukola akakodyo salamalala Besigye yonna gy'oli kagoba kuboonako woonoovayo neffe tukimanyi nti toli musibe